Ekitundu namba 2 Emboozi yaffe eno gitwata nsona kulwa mwana muwala yali ne kolera jange n'agwa ku kibambulira nakolwajjolo yatandise atubuulira engeri gyayingira mulimu guno obukodyo obukozesebwa abaana abo abawala be mulaba ku kkubo ne mbagamba nti tetwaleese emboozi eno promotinga wabula okubalaga nti bino si birungi kubanga byamuviiramu obuzibu ate n'okwagala mutegeera kubanga obwo obulamu bangi temubumanyi ebyaddala obadde temumanyi bakula batya naye budde obumu ku bukodyo bunange bakozesa abaana abo ab'obuwala abakola ekiro naye katweyongere bwe tuti n'emboozi akaseera kewamala ku kkubo basajja kika ky'abaali basinga okweyonera ba boda boda ba taxi baki aba boda boda abo bo ba customer be nali nsinga okuba nabo ba boda boda olwa boda boda ng'owuliza programu eno Kajjambo njikuweereze kunyumire mwebale omulimu ogwo mwebalire ddala n'aba taxi kubanga kati bw'ofuna ate aba taxi abo bo baba ne ssente okusinga n'aba boda kuba bo omanya nti olunaku sente zakola nyingi oye takaaba nnyo naye kati owa boda boda jja nakkaabirira ate nga be basinga okuba ba customer nakkaabirira nanga nina mutwalo kale n'ogamba owaaye kangutwale nneme kukola ki kubeererawa aba boda boda mulekerawo enkula y'okunsaliraako mwagala nnyo okubasalirako ate ffe bwe tuba tulinyeeza mmwe temutusalirako ne mutuseera kyokka nti bwe mukukuta ekiro ate mmwe mugenda n'akambe nga mwagala babasalireko ku ssente kuba mulimu lwebikusala naye noga kangutwale ansanze sinnabakolako kati omulimu ogwo nga tonnaba kugufuniramu bizibu byogenda tunyumiza olina kiwagufunamu sente zalingamu nga ndabirirwa omwana wange era najjamu kale sente zaali ziwera kubanga olunaku nakolanga nga nyinyuka n'akasente kange nga nsobola okusevinga ne mpanga omudaala nazimbako ko n'akaluumu mu bufunzi wagulamu ne poloti nagula poloti nenzimbamu n'akaluumu mwezo sente kuba sente zalinga zirabika ng'olunaku nsobola otutereka 3 nsobola otutereka 5 kale nga lwebikusaza omanya nti kale nfunyeeyoko omutwalo abewakati bano tebategeerako mulimu gwali okola nababuzaabuzanga ng'era nze nga baganda bange baagala nnyo okujja wembeera naye nga mbabuzaabuza nga mbagamba ate boosi tayagala muntu ajja ng'era nze bwe ngenda mu kyalo nze abantu bagenda nnyo mu nnaku za Christmas naye nze saagendanga mu kyalo mu Christmas kuba Christmas abakazi baba bagenze mu byalo ate nze olwo mba nkola kuba bano abakazi b'ewaka bagenda mu byalo kati bano abasigadde ewaka babulirirwa ne bajja ate ffe ne tufunamu kati nze mu ebyo ebiseera sigenda mu kyalo nagendanga mu biseera kuba ebyekisiibo ebyo bitukosesa ddala tetufuna ssente kuba mu kisiibo nganza wengenderamu nengendako mu kyalo nembalabako kuba manyi nti olwo ofunayo bakasitoma 3 2 nonnyoka nze ngaawo nga ngenderamu awo mu kyalo poliisi teyabanoonyako poliisi eba ekunoonya ni naawe ekunoonya naawe ogyekweka kuba kati bwe bamanya nti wano beetunda ddadda betukwata mu nsawo be basinga oleeta obuzibu kuba kati gwokutte mu nsawo bwagenda nga atemya ku poliisi nga poliisi ejja naye naawe weekweka oba mugezi ng'omuntu omugezigezi gwoba omanya nti bazza akamotoka kaabwe kaakali nga naawe oyita eno gwe tokkiriza bo okulaba wabula gwe olina gwe balaba naye ate naye bwakusangiriza bolaba abo nabo bwe bakusangiza nabo bakutwala bino mwabiwuliranga biwulire nti abasirikale nabo ekyabo bwe mulaba ku patro sebo nabo bagira ne bakola ki kati wuuna byogera obadde mumanyi ba boda boda bokawulira ate bwakutuusaayo naye aba ayagala serikale omutemere omusirikale ate nabo bantu babamu n'akasente babamuko n'akasente kuba kati bwe baba bamusasudde ez'omwezi n'omanya nti kale kamuggyeko 2 naawe n'olyako naye kati bwe baba bakutte ate akugyamu obusente bwo bwonna bwobadde okoze kale bakutulugunya kuba bo tebabaagalira ddala ku makubo naye kati ffe twali tukolera nga bwe bajja tulina we twekweka era nga tumanya nti kati gundi bw'aba asise mu nsawo alina okutemyako ffenna n'atubuulira kati nga nange bwensikamu nange mbatemyako ne mbagamba
leero wayinza okubaawo sida tubeere nga twetegese uliriza otegeere abaana ab'obuwala ekiro bwe bakola ate ng'asoose okulaba asobola okutemya ku munne n'amugamba nga ffe twetemyako tetulina ttima poza ekizibu waatakutemezaako nga watutte kasitoma we deire kasitoma nga yazze oba bw'ojja n'ombuuza nti kati gundi waali nkugamba ataliiwo teyakoze mulwadde basobola okutwalamu nze nange nfuneyo ez'olwo olunaku kati olaba bwajja ng'abadde deire kasitoma wo nze nemubuzabuza n'atuuka n'anyumirwa naye ne bagambye nti eno yonna katandika butandisi tulina we tulaga tetunawulira mboozi yatuleese tuli mu kugula luggi kati kiyite ekiggula oluggi tugula luggi tulina we tulaga simanyi oba tunaatuukawo olwaleero oba nkya naye nga Emboozi eno erina weeraga kiggula luggi katusuubire nti nakyo tekikukoze bubi omulundi gumu nina lwe nakola nenyinyuka n'emitwalo 3 nagafuna bwe nti nasooka nenfuna kasitoma eyasooka nga weebiri bwe nafuna kasitoma omulala yajja n'akaaba nga wa mutwalo bwe yakaaba nti wa mutwalo ne tugenda ne musikamu 10 alabika yali wa bodaboda ono bwe namusikamu 10 n'empeza nemmala nenzayo ku kkubo yakaaba n'akaaba obusente bwange ng'omanyi nti tetumwana budde kwesa wanze nekyusa nemba ngata abaddeko naawe kuba nze ngenda eri mu luumu yaffe nenyambala nenzirawo nompita nako notategeera nti yenze nenfuna kasitoma oyo omulala naye nemusikamu kolo nakolera mu kusika mu nsawo nafuna bakasitoma 3 nenkola nanyuka na3 ngamba siseemu ate omuntu bw'abazze naddala bano abava safaari oye ne bw'aba nakakadde nze nsobola okukatwala kuba kati osooka n'omutunuulya n'ogamba lwaki mbasizisikamu bano Basomalia bavuga bitulera mu abakolera Bannakenya Batanzania ate abo tubakolerako ddala naye kati abo bo bayiga amagezi sente tazivaako weziri atambula nazo mu stokisi omugamba yene munnaye jamuko stokisi ate nga azijjamu tazijjamu bamalina okuteekako obulabba bandi n'agisiba waggulu banaye abo bo tebakyabika okujjako ate kati waliwo bano abakatandika bano bw'ofunamuko omukisa n'osikamu naye bano abaluddemu bo bazibu okay kati awona tubadde tuli mu kwanjula tulina we tugenda awanene tunyumiza ate ekyakutuukako ekinene kyotasobola kwerabira mu mulimu guno gwakola kati tusemberera okutuuka ku kyatuleese bafirimu sasula nga amazima gali nti katandika butandisi atera okutuuka yetulaga bitandika bitya n'otuuka n'okubivaamu mugagga yajja bano ababitulaka tunatuuka naye wulira kitulaka kye n'akipaakinga kuba twali tulinako naawo paakingi we twali tukolera n'akipaakinga awo n'asasula omukuumi n'agamba tugende ewange kumpi naye ate naye no maali y'abagagga nina ogivuga n'engitwala ngitwala Tanzania koze ne mugamba kale tugende yali mu Uganda ate yali mu Uganda yali mu Kenya nentuula gote agula mu lulimi ki bategeeramu Oluganda n'Oluzungu kuba wadde oba tewasoma naye bw'otuuka ku mulimu oyiga olulimi olutunda n'omanya nti kati ono bwagamba tiategeeza kino n'omanya nti kati bw'ayogera bw'ati ategeeza nti njagala kino ne kino kati netutegeregana nangamba emitwalo 10 nengamba kangende ekoleje 10 ate yansanga nga mbuliriddwa ajja sawa mmeka yajja okusawa zalinga 6 kiro nangamba ze sisula wano kangende netuyimiza piki tugenda netutuukayo bannange otuukayo nga munda mulimu abavubuka 2 nga ye weewo okusatu nengamba naye nga buli omu alinamu ekitanda ekikye nengamba kyayuka buli omu asula bibye buli omu agenda kuleeta tutuuka bannange yo olwavaako nga n'omulala addako buukawo maama buukawo ja nazo
kuba bw'otambula nazo mulimu abakubba sente zezo n'amaana azikubbako nazirekayo. baba agenda akasente akalekeri liru gyegweredde tajja nako. Tulina mikwano gyaffe oli n'omugamba nze ngenze naye ensawo yange yiiya n'ogenda. Naye ntuukayo abasajja basatu bankozesa ngamba guno omulimu gunaasoboka. Naye omusajja kale bansinza amaanyi engeri gye balimu nga bangi omulundi ogwasembayo ogwankakanveemu. Tetunnatuuka naye nga tugenderera kati ndowooza weewano ozi ekyatambula. Nempulya nga omulimu ogwo guntuuse nga tusimbula lwaggulo nga tugenda ku kkubo. Kati weewano wennyini twawulidde ejo ne betuwulidde olwaleero si kyekyabadde ekigendererwa kyaffe naye twayagadde obiwulire nabyotegeere. Kati wano firimu etandise weba firimu. Omwami oyange bajja gurupu y'abantu nga basatu bajja lumu baali basatu omu atwalako mukwano gwange n'omulala atwalako kale nga ffenna tuli ba mikwano nga twali gurupu kuba ffenna tuba twemanyi tufuuka ba mikwano bw'otuuka wali buli munno abeera alina okuba mukwano gwo. Bwe twatuuka nga bamaze otugula kati buli omu naye ng'alina gy'abeera. Nze omwami yangula nga tulinnya naye omwami oyo yali abeera wala kuba yavuga yali wa mmotoka n'avuga naye nga ndaba tetutuuka nentuuka ne mmubuuza ne mmugamba naye nga tetutuuka singa twabadde wali eri we twakoze eki we twabadde ne tufuna luumu ne tusula omwo. N'agamba anze nkutwala mpaka wange saa zaali ziweranga 8 nga tutuuka ewuwe. Bwe tutuuka ewuwe nga tutuuka nga ngeri omuntu aba amanyi kyogenza okukola nga tunaaba naye anaaba. Bw'anaaba agenda okuvaayo nga mbuuza. Okusooka wakutuusiza maka gafaanana gatya? Maka gaali manene nga nnyumba y'amaka eri mu kikomera nga ku mulyango kuliko akuuma era bwe yatuuka n'akuba eŋŋombe asikali na wano ewali gyetwetaaga kyennyini bwe tutuuka agenza anaabye. wano wennyini wetuli wano wennyini wetwetaaga era emboozi yennyini eri wano. Kati tuusizza maka gaggadde talina muntu mulala gwalabawo okujja kasikaali ali ku geeti. Pens next wuliriza nange ngenze ebiyigo byalimu 2 ne kati ngomanyi bano abagagga abalina ebiyigo ebyebbeeyi ebibaamu zishawa nga kinyirira kale ng'ennyumba ye enyirira. Ngenda mukyali naye agenda mu kye buli omwana aba tukomawo. Bwe tutuuka ambuuza omaze okunaaba konze nti kati bwe nava okunaaba saayambala ngoye zange waaliwo ttawulo gye nayeesiba neneesiigako ebizigo kale ng'omuntu ayeetegeka neneetegeka nembeeraawo nga neesibye ettawulo nemulinda n'avaayo n'ansangawo. Wano aba yagenze ku mulimu kitegeeza nti omulimu gwakola ayina kwambala ekyambalo kiri mu kinaabiro. Omulimu gwakola omwana omuwala agukolera mu kyambalo kiri eky'omu kinaabiro. Ekyambalo eky'obutonde kiri kye wajjiramu ku nsi bukunya. Nambuuza omaze okunaaba konze nti emaze okunaaba. Kati bwe yambuza n'angamba lwaki toyambadde nemugamba kale nze mpwidde ettawulo nga yempa emirembe n'angamba kale bwe bayeekuwa emirembe kale sokke. N'angamba ne n'atuula ku buli n'angamba kati nakuleese ojje okole ki osule wano. Konze ne mugamba nti nadde nkimanyi kubeera wasasudde longo luutu nga ya 10 ng'era olwedde yakusula eno. Mukazi watu ye bw'amanyi ekimulese kirala nnyo. N'angamba kale okikkiriza nti ankwata ku mukono. Wuliriza manyi ekimulesiga ekalimu kali aka bulijjo si bwe kiri. Omuwala ono bamuvuze budde bwa kiro okuva e Kampala kitundu kyesudde okuva e Kampala wala ekikulu ekirala mu byonna banne tebamanyi wajja akoze eki naze ve ky'okumusika nga bamuzza ku buliri era ye ng'amanyi nti azze kukola kalimu aka bulijjo bamukwata ku mukono bamutwala wa. Engamba oba nfulumya ekisenge kino ennyumba gyeri nnene. Wuliriza ayina ekisenge kya kino kibadde kyakwambaliramu kwetegeka otyo. Kale ne bimbuzaabuza
ebyambuzaabuzamu ne ŋŋamba ne tutambula abaffe tukome wano kambongere ne tutambula ne tuyisa luumu esooka ne tuyisa luumu ey'okubiri kati ku luumu ey'okusatu muwala yagenze kukola n'akwata ebisumuluzo n'aggulawo bwe yaggulawo munda mwalimu engeri ya firiigi rozofu oyinza okugumamu kirabika baddanzi gyeri kukola ki kujja kumba ku byakunywa atuuka alaba fridge. Uganda si Dubai si Saudi naye zino fridge eziyimidde ng'eringa deep fridge naye ng'eyimiridde kale nkugereze ng'eza Pepsi naye nga teriimu ago masa wabula ng'enamba katutuuka aŋŋamba kati bwe yaggulawo awo aŋŋamba kwata bino ebisumuluzo mpa ebisumuluzo by'oku firiigi olaba firiigi omanyi genda kuba byakunywa era namanyi oba mulimu bu ice cream ng'obo kuba batutwala mulimu akutwala n'akuwa bu ice cream n'akuwa oluusi mubaamuko ebintuntu ebyokulya ne ŋŋamba ono kale omutima gwange ne gutebenkera nga ndowooza ntuuse wa lutuufu kati n'akwata n'ebisumuluzo ebirala n'aggula mu lubiriizi mwalimu ekkubo eryali liyitamu ku kisenge nga naye tozze mu lukuubo wabula nga ogguka mu kisenge ekyokubiri n'aggulawo n'aŋŋamba olaba biri ebiyigo kiri kiyigo eri shawa ogiraba kati kuli ebyokuba tekuliiko mazzi ojja twala mu kiri ekiyigo ne ŋŋamba ntwaleyo ki n'aŋŋamba kati omulimu gwakuleese tukyali ku kisenge kibakoze eki bamuleseeko ekirimu fridge ogugenda okusasuza ssente olina okukola bino wammanga kunze ne mugamba biriwaate mbadde mmanyi ekyandeese wanguze ngera manyi bya mukwano naŋŋamba nze saagala mukwano gwo nze ebyomukwano nze sibirinako sibyagalirako naddala ne mugamba buzibu ki naggulawo firiigi gulawo ne neekanga nendabamu nga mulimu emirambo ebiri ne ŋŋamba kale nenjagala nshawuti ngenda ekaane bwe waggulawo amaaso gakuba kuki amaaso nagakuba ku mirambo ebiri naye nga emirambo egyo ginyirira si gye emirambo ng'egya bulijjo nga baguzinze wabula nga giri bagyambazza bwambaza olaba kwega nti alinga muntu ayambadde ng'alinga muntu ayambadde naye kati engeri gyegwali mu firiigi ng'era olaba n'oga muntu ki gwe basobola okuggalira mu firiigi ne ŋŋamba kati nenjagala ndeekaane bwe nnaaleekaana asikali gwe nalese eri wansi anyambe adduke bannange bwe naleekaana bwe nti yakola bukozi ati najjayo pisto n'agintunuzaamu ategeera nti yazzeeko kyali kirala si kyamukwano era nasigala njasaamiridde n'entunwa ne ŋŋamba kuno okufa kuzze ne ŋŋamba kati saawa eno ntuuse okufa naye nebe naleseeyo tebamanyi wa gyendi kati saawa zino ndi mu mikono gye ntuuse okufa kambuze bwe yakuvuga wawulira nga ekibuga Kampala mu kifulumye era bwe yanvuga nalaba nga ekibuga Kampala twakifuluma kubanga yanvugira essaawa nga 2 nnamba ate nga bwakiro nga bwakiro gyakututte tomanyiyo gyantutte simanyiyo sikwatangayo kuba nze ebbanga lyonna linamalamu nalinga nkolera mu Kampala ng'akolera mu Kampala oli bwakugula akutwala kale amaka ge nga gali mu Kampala mulimu bono oba obuluumu obumu abapangisa nga bwakugula era nga buluumu bwabwe buli omwo mu Kampala kati gy'oli tomanyiyo nga simanyiyo situukanga nayo nekkubo nga sirikwatangako wadde wabula nze yanvuga ye nga kati engeri bakasitoma tojja mu amateeka ti munnange nkomya wano ate yakusasudde nga ajjayo pisto kale kwegamba neekanga nempulya omutima guntyemuse natya era obulamu bwange bwonna mpulira nga nakoowa kye bayita okuddamu ogwo omulimu oba nakola naye omulimu ogwo ku endi gwanfuukire omulimu bannaye gwanfuukire omulimu omusajja bwe yajjayo pisto n'antunuzaamu omutima ne gunkuba ne ŋŋamba leero mpedde leero nfudde era nagwa ku firiigi nenkaaba naŋŋamba wano wazze tewazze kaaba
wano wazze tewazze kaaba wabula kola kyenkugambye. Mu bufunze bwe yaggulawo yaddamu naggalawo? Teyaggalawo wabula nagwa ku firiji mu lubirizi lwayo nga mpulira ntidde. Byolaba bifaanana bitya? Nalaba emirambo ebiri, ng'ogumu gwa mukazi ng'ogumu gwa musajja. Ng'ogw'omusajja gwambadde suuti ya black, munda gulimu essaati njeru efulumye ku mikono. Ng'ogw'omukazi gwambadde ekiteeteeyi gwebikkiridde. Kati ogamye olaba pisi okutema ku fridge bwoti obadde okyatubuulira omukyala ng'ayambadde ki? Omukyala ng'ayambadde ekiteeteeyi ng'ayeebikkiridde. Naye bannange bwe namutunuulira nawulira nga nfa. Omulamu bwange eruutu gye nali nsoose omulaba, eruutu gye nali nsoose okulaba omulambo nga kale mpulira mu bulamu bwange bwonna nga nfa. Naye omwami kubandoolo nawoggana nanteekako piston era yagikookinga nga ngiwulira.